Nakurasane mwe balabagenze mu kachachi nage gwe muna bano ziruse bande mwe bale kwa ganda mix media mwe bale kutumagira mwe bale subscribinga mwe bale kutwagala mwe bale kutumiwa subscribinga sharinga commentinga genda was ebintu bingi tubiretera ddala nga wotumbira ebirungi bitajja kukyomanya tulina bingi tulinayo olwaleero twambaletedde ku The Mix Media atukubye omuziki wali mu lubiri wali wonna akati nabagambye dda era wali akapesa wansawo kaliko ekigambo subscribe onyige okanyigawo kajja kusaasaana bwe kati awo oba oyingidde mu family ono ankoweeko ono agambye embasi ategeeza nti genderiwo era obuvunanyizibwayo okufaayo okumanya n'okufuna obujjanjabi obukwata ku bulwadde bw'omukenenya gambanga okukeberebwa okufuna eddagala ate era okubungabungibwa mu ngeri y'emu mukadde waffe omumyuka asooka owakatikkiro Kabaka waffe yakulembeddemu okulwanyisa Mukenenya Ssemazinga wa Afrika endulu y'empologomaliwa endulu y'empologoma ekwasibwa engule y'okulwanyisa Mukenenya simanyi bulungi oba mukola dduyiro ekimala bangi ku mmwe ndaba temukola na dduyiro mulinga abatamalaako naye mwebale okwanukula omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka bulijjo kubanga bwe tubakoowoola mwanukula mwebale nnyo mwekubire ne mu ngalo kaakati kye tulina okukola kusigala nga tuli kitole tulina kusigala nga tuli kitole ensonga ssemasonga ettaano zonna tujja kuzituukako Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka mumulabye abeebisi bawulidde Ssaabasajja mumulabye maama Nnabagereka mumulabye abagenyi ba Ssaabasajja mubalabye baminisita ba Kabaka mubalabye
abataka mubalabye abakungu ba Kabaka mubalabye kale musirike batuuseeko obubaka bwa Ssaabasajja asanyuseeko abaana bonna ekyokubiri abagambye mwetangire mugende abakamera Mukenenya bw'osanga nga Mukenenya mulina bw'osanga nga Mukenenya omulina omira eddagala tomulina lindako omale okuwasa oba okufumbirwa oyetale mu nsonga ezo ayagala mubeere balamu ayagala mukole mwezimbe wewa Katikkiro yegattiddwako omukungu Hope Mukasa n'omuzaana Marion saba omuzaana mpolampola tuyisembere wali ate era ali wamu omuzaana ze n'omumumbejja ate era n'omulangira True Vibes tugende maaso neteekateeka Katikkiro nga tukulembera Kalian
Batuwagira ne K2 Telecom. Akalulu Ssaabasajja Kabaka akwasibwa omujozi. Batuwagira ne K2 Telecom. Akalulu Ssaabasajja Kabaka akwasibwa omujozi. Baba uli mabale mukubiriza abantu balwanyise endwadde Radio Damix esangibwa Mmenga okumuteesa kwemalayo mami bakubiriza abadduse bubaka ki mami Katonda abawe obulamu n'omwaka ogujja bakole ki baddukire ddala demu badduke era mami tumirako abasigadde waka tumira abaana bange bonna abasukulu bange bonna abetukwako bonna mbagala nnyo bannaye mami ate oliyengaga naye asooka ajja atumire kuwewaka tunewuya batumire kandi mami sooka ojja otumire kuwewaka kubawalese waka soko jjo tumire kuba kulaba kantumira omwami wange ye mami yebale kunzikiriza kugenda ku misita gya Kabaka ye mami entumira abaana bange Irene Liliani Rigani Ivan Mole Grace mami wabubaka ki obusembayo obubaka bwembawa baagala ennyo Kabaka waffe amazima amanya Nabulime Jamida amanyiddwa nga maama Nakabugo Namuŋŋoona bannange bonna nze nabiraba okusementi nze bokka be mmanyi eyo waliyo ekisementi eyo gyekiri mami baba kitegeera mami kale Agora